Ssebo ne bannyabo mbalamusizza. Amannya nga bulijjo bulungu gy'aviira mu Namasaka. Buganda yongobevu Ssaabasajja Kabaka kubanga yawambibwa. Y'olaba Ssaabasajja Kabaka alalankumwa Agulunyongo antalinnye mu kateebe. Effumu lizannyira mu bwengula. Masomoogi amaze emyezi 6 yali mu nsi ye. Ne gy'ali musibe asaanidde kudda mu baana be, asaanidde kudda mu maka ge, asaanidde kulaba bakyala be, asaanidde kulaba azaana, okulambula embiri ze, okulabikako eri Obuganda n'alamula Obuganda. Bamayiga ne banne bamusibiddeyo. Bwe tuyita abakopi eri Ssaabasajja Kabaka beeyita kati balangira. Bamayiga yeeyita Kabaka nsiitisa Lumabeere n'Omugumba Kamera. Naye nabagamba obanga okuba musajja munno leka muzidda. Abaganda si basiru. Abaganda kitegeeza Muganda. Naye toyinza kuggyawo Muganda, tosobola kusaanyawo Baganda. Si gwe osoose, ensi zaabikolaakola dda byokola. Bakatikkiro baabikolakola dda. Muzi watugamba waliwo ye Kabaka yabula agenda butadda. Mwavu ekigambo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bw'otulaga nti n'ono agenze tagenda kudda, kale agende butadda. Tulabe w'olituula, tulabe w'olinywa amazzi, tulabe w'olibeera ggwe n'abaana bo ne bakyala bo ne baganda bo n'ekika kyo, tulabe we mulituula n'abazzukulu bo. Ekitadde ne byafaayo wa Kabaka myaka gye nnyina 54. Teri muntu ajolonzebwa Kabaka nga Charles Peter Mayiga. Nokidda mu myaka 54 gye nnyina, teri muntu ajolonzebwa Kabaka nga Charles Peter Mayiga. Yojja kukisasulira, mujja kukiwulira. Lwali weeyita muwanguzi, yakusaanyawo bintu bya Buganda. Weerabira nti ebyosaanyaawo byalekebwawo Bassekabaka ne Bassekabaka, era ebiwandiiko weebiri bitakyalina mu Uganda. Omuganda tomuyita musiru, olaba Omuzungu yamwewuunya. Naye ate ggwe Charles Peter Mayiga yeetuuma nti oli Muganda, yeefaananyirizaako okuba n'amagezi ng'ag'Abaganda. Ebyo bulijjo mutugamba Buganda beyinvestinzemu ssente empitirivu y'obula bwa Kabaka. Buulira nno jja Masaka nga 21 webalizaako babbi banno Buuga Masayas, Abedi Bwanika n'abalala babbi ssente z'omuwa omusolo. Embuto zituli ku mugongo bazitakuzanga buti, yangu obwebalizeeko. Kubanga Omuganda agamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Ayiga otulaze mikwano gyo, tulaze abadde bamalawo ssente Mmengo. Abaaganye okukkaanya nabo wabagoba. Ye ku leediyo n'obagoba, olaba ogoba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Leediyo ya Buganda, Mayiga ggwe. Ensi ejja kukusasula. Ensi ejja kukusasula Mayiga, ensi ejja kukusasula. Sebusulu bwa njoka butanyinizo nga buzinaawuna, naye ensi ejja kukusasula Mayiga. Uganda si musiru, Uganda akulaba, Uganda asirisi. Muntu bw'obulamu agaswala, Mayiga we mukudde Bunyolo ng'atalidde Buganda.
yika tulinde gye binaggwera bwe tuvaawo enkya nakugamba n'abaana nzadde nomwajja okunsabira ng'asazeewo okusaba ddiini nomwajja okuwoolera ajja kuba mutemu nga gwe bw'okoze nomwajja okuba omusamizi ajja kunsamirira akowole emizimu gyonna gye ndibandi gimuyambeko okwaŋŋanga abatta kitaawe mulimu nange gwe ntya nga mutunuulidde nga nze muzaale nga nti ono omwana bw'asula mu nnyumba siwinza kukya nga neebase ate buli nnaku baana bange mbagamba mayiga asaanyaawo Buganda mayiga ayagala kutta kabaka yeddiza Obuganda yeeyite kabaka ba yafuuke kabaka n'asembayo omuto bwe mukwata nga mulezi kye mugamba ojja kukisasulira n'abakulya mu ngalo abasajja kabaka wangaala olunaku lwaleero nsiire musanyufu okusinza ku mbeera eriwo buli munnayuganda yenna gy'ali buli muntu yeebuuza beene ali mu mbeera ki tetumanyi kituufu ate bwe tutafeeyo bajja gamba nti kabaka waffe tukola ki tetumwagala yeesisiganye ndi mutoolo era nkimanyi waffe atudde entende era tumulaba naye kati ate wa Buganda mutujja ekyokulya ongeno kanjigireko naye ensonga eba bijogerereko jangu wano wansi togenda kumpanvuwakubatandika okunzalamu wano kabaka waffe aliwa banaesanganyambako tutaasi batugamba tumanyanga ali Namibia tumanyanga biki abatakambu bagenze mumulaba nabo babawambiddeyo kiki ekigenda mu maaso wano Sudiman yagambye mu kabaka batuweereza ka video twakalaba we saw that video nebagamba simanyanga kabaka video yafuluma nga kabaka yamaga nti Sudiman n'agamba Sudiman wemanyi oli mu Amerika eyo n'ogamba mbu bakozeseza AI bene gwayogeredde AI artificial insemination naye tosobola kulimbalimba bannayuganda tubulye ekituufu what is happening to our kabaka bannaye abataka babawambiddewa noonya abataka gye babawambidde nayo ne wambula abataka gye babawambidde nayo ne wambula abo abasajja batuzannya katemba na Museveni era bonna bamanyi ebigenda mu maaso nkugambye okugendayo basooka wa Museveni kati saawa zino okubejjeereza lwaki bamanyi ebigenda mu maaso era be bamu ku baatunda omutanda baatunda kabaka waffe ekyo kitegeere batuzanya diversion ku diversion diversion ku diversion diversion ku diversion abo tebali mu bulumi bw'abannayuganda oba wagobeddwa ku ttaka oba bakumenyedde ennyumba oba simanyi obwavu bungi oba simanyi bongezza emisolo tebibakwatako bo bagende wa Museveni n'abawa ettaka n'abongera ne ssente mbusimanyi ezigenda okukyusa ettako liza mu mannya gaabwe okulitemaatemamu byonna Museveni yabikola Museveni yawamba obwakabaka mukkirize Museveni taliiwo Museveni waba waali obwakabaka tebuyinza kutereera ekyo mukiteeke mu bwongo bwammwe naye bw'oba tokitadde mu bwongo muganda wange tugenda kuleekaana paka nkubuulira tulwanyise Museveni tumuggyeko buli muganda ali eyo ng'olabira ddala oyagala obwakabaka bo ne Ssaabasajja kabakawo kitegeere kino kabaka tagenda kutuula ntende nga Museveni akyali awo waali ekyo nkibabuulira tusooke tugyewo Museveni tuleete enkola etereeza buli omu eggwanga lyonna litereere kubanga tokyasobola kulyejjako tosobola kwejjako eggwanga Uganda lyajja ekyo kitegeere osegedde tokyasobola kukyeyambulako naye ebyo by'okufuuka kiso kya mbuzi ate gundi bonna Museveni abatuteerawo buteezi ne tutandika kukaaya naffe ne tubeera ku media kukaayana bannaye abeena abeeri lengera bali
n'atukuba diversion ku diversion nga bwe tumala kano kaba kazikira ng'atuteekamu akalala ako kaba kazikira ng'atuteekamu akalala kati abataka babadde bali mu kunywa bbiya oba babadde Namibia nze ndabanga ababadde mu bbiya waabwe balabika bagenzeeko ekkalamojja nze sisuubira nti balina Namibia naye we baba gye bali era yonna yonna baliyo katemba wakuwuddisa ffe kutusigaza nga tukola ki nga tuli ku nsonga zaabwe ekyo mukitegeere Museveni atutegekera lutalo ayagala tuluyingire Ssaabasajja Kabaka Bulule yasiimanga n'alabikako eri abantu be twabeeranga basanyufu era abantu nga babeera ku kimu Omutanda asiimye n'alabikako gye tuli yatujjiranga ne message abantu message oba oliawo abamu tebagifokasingangako olw'essanyu lye baayina olw'okuba nti asiimye okulabikako gye bali essaawa eno message ye yatuleeteranga ebigambo bye yajjanga nabyo ng'abireetedde abantu be byeyongera buli lukya okweyongera okukola amakulu ebintu bingi ebyakolebwa effutwa obujja obukyayi era ebimu bikyagenda mu maaso n'okutuuka kati newankubadde nga bino byonna byagenderera kusaanyawo Buganda ffe tulowooza nti okumalawo ebiwundu bino byonna n'okwongera okunyweza obumu bwa Buganda n'ebitundu ebirala twetaaga obufuzi obujjudde obwenkanya eyo message Omutanda gye yajja nayo senga yali tetukwatako yandibadde tagiderivalinga mu bantu be yandibadde eyo message agiderivalinga eri mu meeting z'abataka mu meeting z'Obwakabaka naye bw'abanga yasiima najja n'agireeta mu bantu be eyo sigina eraga nti abantu be bonna bakwatibwako ku nsonga za Buganda n'ensonga z'Obwakabaka kati olwaleero gwe bw'otuula wootudde ng'ozijjagalira abaana abasazeewo okubeera konsandi ku ki ekigenda mu maaso eri kabaka waabwe yakeera enkya n'abagamba nti waliwo ab'effutwa ab'obujja abeevumbye okubeera nga basaanyawo Buganda olwaleero nga olaba kabaka talabikako mu kubeera nga kabaka talabikako buli omu yeebuuza kabaka aliwa bakedde ku makya bakugamba nti head of security wa kabaka naye talabikako omuntu omulamba atalinga mpiso akulira security ya kabaka nti amisinga amagye ne gadikira yalinga nti talabikako gwebyo n'obiraba n'oga nti olina sigala ng'otudde nti munaye temulaba abakulu mu kamwa ebyo ebintu mubiveeko nga lwaki ebbanga abantu lye bamaze nga terabalaba kabaka waabwe ye piriyodi y'emu omukuumi mwabulidde bwe batandise okwebuuza kabaka waabwe aliwa gobagaye nti abalabye abakulu mu kamwa era babi be bavumaganya Obuganda. Now, for us as UPDF for now, we are counting him absent from duty. After 21 days of his disappearance, he will be declared away without official leave. Now, when you are a wall, you become now a suspect. So we look for you in that angle. For now, we look with open saying maybe, no, we give you what you call benefit of doubt. Maybe you come back, there's an issue that has taken you away. Now, after 21 days, we declare you a wall and we institute a board of inquiry. What happened to this officer? Did he actually disappear on his own? Did he run away? Or he was kidnapped? Ng'olaba ebyo ng'osigala otudde ng'otunula bw'osazeewo okutunula ate n'otandika okuga nti abali konsandi be babi nnaku ntono emabega monument ya Ssekabaka Muteesa Walugembe yamenyeddwa. Bobi Wine ye yagimenye, ffe twatume abagimenye. Ekyo ekimotoka ekyageze ne kijjawo monument ya Ssekabaka Muteesa Walugembe kya Nuupu era mwabaddemu bafuutu soja be bamenye monument. Kabaka bw'akugamba nti waliwo abeevumbye okusaanyawo Buganda
ng'ebyafaayo bya Buganda bitandise okugibwawo mu kibuga gw'osigale ng'otudde abasazeewo okubeera concerned mbu be babi kyogamba ekyo kyetaagisa Bobi Wine kulagira nti bannange mujje mulabe monument yaggiddwawo ebyafaayo bya Buganda babimalawo ekyo Kabaka yakyogera ng'akyogerera mu bantu be bw'amala okudelivaringa message eyo ategeeza nti mubeere concerned olwaleero n'olaba abataka basituse baleseewo Ssaabataka ate bagenzi wa Museveni nti abawe ettaka ekyo kikola sense nti abakozi ba laptop bagenze wa mukwano gwa laptop bamusabe emirimu ki ekibafuula abakozi bange ate abakozi bange bagenze kusaba mulimu walala kati mba nkyali mukama waabwe bwe baba nga abataka bavudde ku Ssaabataka ne bagenda ate basabe ettaka ewalala ne batalisaba Ssaabataka ebyo abaana ne babitunuya ne beebuuza ebibuuzo nti bannange kiki kino n'ogamba nti mulabye abakulu mu kamwa baanamu muvumaganya Obuganda nga Kabaka yabagamba nti waliwo abaaki ab'obujja ki nti bwe balaba nti abantu basuuta Kabaka bwe bamulaba beeyala bwe baba balina bye basabye bajja babisaba Kabaka n'oli naye yafuna obujja ayagala buli omu ajje asabe ye nga bwe bakola ku Kabaka n'afuna obujja n'aga nti nange kenyini balina okunkola ebyo obwo si bwe bujja ebyo byennyini si byayagala olwaleero buli omu agende ng'avunna majaali abasumba bavunna majaali baseeka abakulembeze b'obusiraamu bavunna majaali baani bavunna majaali abataka bagenze vunna majaali buli omu abayimbi bagenze kusaba obwo tebwali bujja abantu nga bavaayo beebuuza kikyatuka Kabaka waffe tetumulaba wabanga ne head of security abuziddwawo oyinza obutabeera concerned oba oliko ekikyamu era oba totegeera omutwe gwo oba olina okuddayo mu kyogero baddemu bagunyige bupya kyogamba ebyo byonna era byetaaga muntu nti Bobi Wine yalina omugamba okubeera concerned Kabaka yakiraba n'agaaguno omulembe gukwasizza bavubuka ng'amaze okulaba nti abakadde tebaliimu nsa ku bigenze mu maaso abantu bye balabye babuuza Kabaka waabwe tobaleetera vidiyo maaso g'Omuganda bakugagali mu ngalo akugaye njagala kulaba ku Kabaka mumubaleetera ka vidiyo akapangirire ne mukafunira ne ba brand ambassador ka vidiyo ako kanzijukiza amawa ga bujingo mwafunye influencer bagenda okumatiza abantu nti kano ka vidiyo katuufu nedda bambi no one is going to stop us ne bwe munatukasukira insults ezenkanawa abantu bakugambye baagala mutanda bamulabe olabe uwaba waddamu okwasamira bino bye muwoza simanyi waliwo abayina bye bayisaawo be baagala okwakiivinga engeri y'okudismantoningamu abayina bye baagala okuyisaawo akeera enkyalabikeko eri abantu diiru zonna ez'abayina bye baagala okuyisaawo nkakasaawo ejja kuba eyiise kyogamba gwe abayina bye baagala okuyisaawo baagaliza nnyo bw'oba tobaagaliza omutanda alabike diiru y'abo abayina bye baagala okuyisaawo eyiike mulabe bwe tunaddamu baasamira kuba that's what we want to achieve.